Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Kaakati amaanyi ge batadde ku mmwanyi oba obitunuulidde oyinza okugamba oboolyawo binaavaamu ekirungi. Ndaba ebintu nkuyanja bye basuubizza wano okukola mwe muli ne bya transportation and networking system ebigenda okuba nga bitumbula mbu emmwanyi okugitwala mu maaso. Kiki kye twabagamba nti waliwo ekigendererwa mu mmwanyi eno, oba either mulimu engeri ya contract eyakwatibwa oba ttenda ey'emmwanyi. Kati w'osoma ekiwandiiko kino oba n'otunuulira ebyabadde mu kutongoza factory e Bulambuuli mu Mbale nga bikuliddwamu Lwaboogo, ngenda kuba nga mbikuwa, olabe ekigendererwa ekyekwese okuba abantu bano nga baaventinga emmwanyi gwe. Mukwano gwange ali eyampuliriza, nkutegeeza nti ku Yugi Update TV osinzira okuba ng'otuwuliriza, gw'atanaba kuba ng'osubscribinga tusubscribingeko muganda wange ali eyo, osobole okuba ng'oli updated buli kadde. Abali e Bulaaya mbaanirizaako nnyo, mwe bali kwekuumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Yes, abali e Kenya nammwe mbaanirizaako nnyo, mukola ekintu eky'amaanyi ennyo kubanga mubeerako ku Yugi Update TV. Kale nno factory empya mbu yagendereddwamu kubanga etondebwawo esobole okuba nga etransforminga coffee sector mu Bugisu. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oba ojjukira olutalo lwe twaliko olw'emmwanyi nga tulwanirira emmwanyi, kubanga ebintu byaffe weebitwe ebize bigenda, naddala cash crops zaffe wano ze tuggyamu 10 ze tuweereddemu ze baweereramu abaana, ebintu eby'enjawulo ennyo biwandigambye nti Munnayuganda byayimiriddeko ne gavumenti nawaba etunyigirizza etya. Waliwo ebintu bye tusobola okwesigamako okuba nga tusobola okufunamu akawogo, kafiizi n'ebintu ebirala, kufunamu kasukaali, ba buli kimu wano mu Uganda naawe obimanyi bya buseere. Kakati Odrak Lwaboogo chairman wa Presidential Advisors Committee ku export ne ku industrial development yalwankinze mu Bulambuli ku Igeti Coffee Limited Processing Factory mu Bugisu sub-region. Kitegeeza nti eno factory etoleddwamu enkuyanja n'enkuyanja za ssente million shillings eza ssente ezigenze mu factory eno. Factory eno yalocatingiddwa eri mu Bugisu sub-country eri okuliraana n'ekibuga kya Mbale, era si factory nga zino eza bulijjo wabula tukiyite indigenous. Bwe twogera ku kigambo indigenous tegeeza emmwanyi zigenda okuba nga ziproducingibwa zigenda kuba nga njawufumukko, njozeemu, era ekigendererwa kya factory eno processinga na ku exportinga kyenkana ndowooza ttani nga 3 ez'emmwanyi mu katale eri mu Europe, mu Asia ne major coffee consumers regions endala. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, okusinziira ku myaka 3 egiyise, Big KC kampuni eno ebadde ekola bukubirire ne ba local farmers okusobola okulaba nga bampuruvinga quality y'emmwanyi eproducingibwa, era abadde basharinga buli kimu, proceeds zonna badde bazisharinga ne komiti weewaawo naye badde bakwatirako okusobola okulaba nga baproducinga emmwanyi eri ku mutindo, ng'emmwanyi tennabeera kubanga eteekebwako etteeka ebiseera gye biyise emabega, emyaka nga 3 emabega, era ebadde etambula bulungi ng'etambula bukwaku n'abalimi. Naye mbagamba mbu eno kampuni egendereddwamu okwexpandinga akatale
okusobola okulaba nga buli mulimi aganyulwamu okufuna income mu region zizona zonna ezirimibwamu emmwanyi. Katusuubire. Bagambye lwaki batadde mu Bulambuli mbu eno soosi eriko fertile slopes okuva ku Mountain Elgon, era bagamba nti n'emmwanyi zirimwayo nnyo kyenkana abalimi 2,000 mu sub-region eyo eya Bulambuli district. Wamu w'ogattako ne banneiba abali mu districts endala, kitegeeza nti kampuni ejja processinga emmwanyi eziwerako. Kitegeerekeka nti mbu eno kampuni egenda kubanga eprocessinga saako n'okwoza, okufamentinga n'okukaza, olw'oluvannyuma esobole okubanga exportinga ku global market. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abye nga kino mbu kyekyetaagisa okusobola okulaba nga bamaintaininga quality ennungi ey'emmwanyi, processinga nga okusadde n'okusalaasala ne mashini z'emmwanyi zino zipreparinga, okufamentinga ku 12 to 72 hours nga bazifamentinga, oba okitegeera, okuzooza basobole okuestablishinga watch stations ez'enjawulo okulaba nga emmwanyi efulumizibwa ng'eri mu quality eyeeyagaza. Mbu oluvannyuma emmwanyi zijja kuba nga zimaze okukolebwako ebyo, zijja kuba nga zikazibwa era basiteeke ku beds okumala ennaku 21 ku 28. Kijja kudipendinga ku mbeera y'obudde. Ku mukwano gwange ali yampuliriza. Bagamba kampuni already yasekiwalinze akatale ak'okubanga kafamentinga emmwanyi, agenda okuba nga katwala emmwanyi eno eri fermented eri Saudi Arabia. Era lwabooga agamba okusobola okutransforminga economy ya Uganda okuva mu peasant based system okuteeka ku manufacturing economy, agamba mbu si kintu kitono, kigenda kubanga kitwala process mpanvu, naye step esooka yo bagitandiseeko. Mbu era bagenda kukola mukono ku mukono okusobola okulaba nga benshiwalinga process mu ngeri eri lokale, oba mmwanyi oba mata oba biifu oba chocolate, mbu bagenda kuba baganyulwamu nnyo okusinziira nga ebitundu 15 ku 100 ku 18 ku 100 ku mirimu gino bagenda okukola okulaba nga basosinga raw materials mu bantu locally mainly, okusobola okulaba nga Uganda esobola okuba nga ekompitinga mu katale mu trade. Lwaboogo yasitestinze need okupruvinga transportation ne infrastructures muno nga musa affordable air transport naye egenda kubaamu esobole okuba nga etransportinga goods. Agenda kuba ateekawo large ships ku mayanja okusa n'okuteekawo emmeri zirigogoma mbu okusobola okulaba nga batransportinga ebyamaguzi ku nnyanja ssaako n'emigga, ssaako ne ku ggaali y'omukka ku railway system eno nayo bagenda kubanga bagiteekawo okusobola okulaba nga etwala heavy cargoes ez'enjawulo. Agamba mbu beetaaga 2,800 kilometers eza railway okusobola okulaba nga baconnectinga areas nga Kasese, Nimule, Pakwach line okusobola okulaba nga bamprovinga cargo transportation ku mayanja. Kino kitegeeza nti transport ez'enjawulo options eziteekeddwawo okukola production cost ejja kuba egenda wansi. Production kitegeeza ejja kuba egenda wansi. Era yatangazza Lwaboogo ng'agamba omugaso gw'okumpruvinga abalimi
n'amagezi mu katale kyetaagisa ssaako ne kuba consumers era n'agaba si kyangu ekyokusapulayinga okula kw'emmwanyi. Gamba si kyangu kubanga tekimala. Agamba kino tekimala kubanga tusapulayinga gross coffee era abalimi balina okitegeera. Balina okukitegeera nti nno akatale balina okolaboratinga nga bwe kyetaagisa okusobola okulaba nga balositalinga ate n'okutransportinga nga mu kino bagenda kubanga bakiriininga n'okudisitoninga n'okukaza emmwanyi bulungi nnyo abalimi basobole okuba nga baapuluvinga quality n'okusekiwalinga price ennungi mu mmwanyi. Bagenda nti no quality kintu kyetaagisa nnyo. Si ki kye tulina okufunamu leero wabula okusobola okulaba nga tumaintaininga okupuluvinga quality ebbanga lyonna, bw'atu bw'agambye. Era agambye bannayuganda okuproducinga n'okuexportinga 500,000 tons ez'emmwanyi kya mugaso nnyo, naddala 40,000 tons eza roasted coffee. Balina okuexportinga low coffee era baimportinge low quality roasted coffee. Era agamba bapatanize ne Sabinia Enterprises okusobola okulaba nga batwala like 6,000 tons eza roasted coffee. Ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza mu Entebbe okuexportinga ne mu Europe market. Bagamba nti okusobola okulaba nga factory eyo tugitadde e Bulambuli okusobola okulaba nga tuproducinga emmwanyi roasted coffee ennungi okuva eri waggulu ku Mountain Elgon, sobola okulaba nga basapulayinga mu ggwanga lyonna. Ng'omukwano gwange olowooza kino kinaatuukirira, kinaakola oba n'emmwanyi egenda kuba nga ettattanwa buttattanyi ng'ebintu ebirala cash crops ozize zisaanawo. Jangu mu comment section otangaaze bannayuganda okusinziira ku ndowooza yo. Watandika kuba ng'osubscribinga kubirizo ngende maaso n'okusubscribinga. Tubaagala nnyo, mubale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.